nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fik Media. Omwogezi wa police wane Masaka twakasirye yafulumizza butya president w'ekibiina ki National Unity Platform bwagenda okutambula ku Lwomukaaga luno nga zze mu kibuga Masaka mu division z'ebbiri Kimanya Kabonera awamu n'Ennyendo Mukungwe. Nsubira nti ebiwa bitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati munnange gwe omulabi wange ow'omu Nnyendo wali ku Nseenene, omulabi wange ow'omu Masaka City wano, bw'osuubira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuyita awo w'okolera, oyinza okubeera nga okubye kafu. Nolwekyo information ubanga tonnagitegeera byebyo. Oli wadde Mboga nca olwaleero ndumyusizza nakola enkya ku Sande kangende naddala eyo gyagenda okuyitira okutandikira ddala wali eri Mukasana nga ayita kulwekako ate paka eno yonna gyanaggukira amalirize kusaza kubanga ajja kusookera eri mu Kimanya Kabonera. Kale kiri eri ggwe okusalawo wa gy'onoobeera naddala gwe ayagala okumoota obuliro, naye bw'onooba tosobodde onoomulabira ku ntimbe. Nkwaniriza ndi ne Honorable Member of Parliament ajja 2026 ku kifo kino ekya Woman MP Masaka City, Honorable Nalubowa Rose gwenjagala tuwayeemuko naye mubadde mumunsaba ate nange nenfuba okulaba nga munoonya wadde tambeeredde mwangu kufuna naye kale tumuyina tugenda kunyumyamuko naye ate bwalibeera atuwadde akakisa maaso eyo nga waliwo ekiriba kyetagisiza okwogerako era tuli mukomyawo n'abeera nga akyogerako. Nnyabo nsanyusa okusinkana, nsaba ombuulize ku balabi ba Fik Media obeeyanjulire. Abalabi baffe nsanyuse okubalaba ne Fik nsanyuse okulaba. Njagala okwetondera oludde ng'onnoonya naye Mukama aludde n'atusinkanya. Si mu bubi, mbadde nina byenkwasaganya obudde bukyambuze kula ntusinkana. Empozi njagala kukaliko osookeddeko, sibadde mu lukiiko kubanga mbadde mu budget conference naye wabaddewo olukiiko olutuuziddwa oluteekateeka okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nfunyeeko amawulire nti entambula road map eyo eyinza okukyukamu. President waffe yakosese mutiya gaso yakubiddwe Kawempe, ayinza obutasobola kutambula lugendo lwa kuyita eyo yonna, ate era ne venue tezitukyuse naye twongere okukyetegereza kiyinzika okubanga ajja kusookera ku ssaza ate alyoka agende mu Kimanya Kabonera, nakyo kiyinza okukyukamu. So ayinza obuta trekkinga lugendo olwo lwonna nga bibadde balukoze olw'obukosefu bw'ayina. Kyannaku nti ebyo bituusibwa ku presidential candidate ne bituuka n'oku affectinga entambula ye. Naye tusaba bakama baffe munnanga abakutte emigemera wala bannannyini buyinza mu ggwanga muno, ffenna eggwanga tulinamu omugabo. Simanyi lwaki enkiiko za Robert Kyagulanyi Ssentamu zo zaafuuka za bulabe gye bali, kubanga si yeesimbyewo yekka. Situmanyi lwaki abalala bonna tebabateekako fujjo. By the way, nga aba security abo tebatataganyiza baana, tebatataganyiza nkiiko zaffe, tojja kuwulirayo buzibu bwonna. Abaana abo bwe mulaba abatambulira ku president oba abo ze bayita eggaali, be baana abatondebwawo oba abateekebwawo ekibiina nga bali well trained and well disciplined, okulaba nti bakuuma order, okulaba nti bakumaakuma ku bannaabwe. Era okiraba nga poliisi teyingiddeewo okubaako kyekola baana abo. Bo bennyini, by the way, ne betabeera ku luguudo ku regulating movement ya bidduka, bo bennyini beekolamu omulimo, ebidduka ne bitambula ne wataba buzibu bwonna. Naye bano abantu baagala okulaga ekifaananyi nti abatambula n'Ekyagulanyi bayaayi, abatambula n'Ekyagulanyi be bazza emisango. Abatambula n'Ekyagulanyi si abazaala baana bammwe. Naye akati mmwe mwazaala abayaaye, kyemutegeeza nti omuntu bw'abanga ayina obulumi ku ggwanga lye, ali mu mbeera enyigirizibwa, olwafuuka muyaaye. Anti-Electoral Commission egamba processions yazigaana. Kaakati kino kye bakola nti oba oli awo kiri mu bumenyi bw'amateeka, ate nga ne ba foot soldiers abo mbu bagenda bamalako abantu eddembe lyabwe bali ku mirimu gyabwe. Kikyo oyita procession. Kyogamba
President Museveni bwaba wa kugenda mu lukiiko tewali bagendayo bo bayita mu bbanga bonna bali nnyanyonyi tewali bamugenderako nga tewali bamukulemberamu na pichi tewali ayita mu nnyonyi mukama waffe naye bano be batwala abalala ate n'ekirala kwegamba era byakwesekerera kubanga tulaba abaana b'amasomero tulaba abasombebwa mu bibaasi tulaba fe abaffe bambi tebalina ntambula eyo eya ssente batambuza bigere ne bagenda ku venue kakati tosobola kwewala procession eyo electoral commission cheve kugamba nti baba kutambula batambuleyo before candidate sate so sikuwerekera candidate mu trail tosobola kugaana presidential candidate kujja n'abantu tewali presidential candidate atambula kujjako nga talina buwagizi tewali presidential candidate atambula nga talina bantu ekyo bakikulimba ne president oluseregenderwe emmotoka olwokuba nti bo bayina emmotoka bana abaffe ba piki no era bonna baba bakozesa luguudo ajja kugamba ba candidate abalala bo batambula tebaziina tebalina bantu ate si musango gwakyagulanyi okuba nti bwatuuka mu kitundu wabaawo amugoberera kubanga ate naye anoonya bantu oyo amugoberera ayagala awulirize kyakola kyayogera kakati tolina bw'omugaana naye Kyagulanyi tava Kampala n'abantu era luli yali ajja nga waliwo abamuwerekera n'abastopinga n'agamba nti abantu basangengayo mu kitundu kyabwe bw'ogenda mu kitundu nga Kawempe tosobola butasuubira nti abantu mwebali bangi nnyo era olunaalaba ku pulezidenti waabwe bajja mukola mugoberera bagaye nti waliwo abasooka okujja naddala eno ku kitebe gy'anaabasimbula nti beesomboola ne bava yonna gye bavudde oba oliawo ne mu constituency endala ne bajja ku kitebe wagenda okusimbula kati already bali gye bali ate ne bano bavudde nabo eno already aba beekuŋŋaanyizza yazze ku kitebe gy'anaasimbula aba n'obuvunaanyizibwa obumuleese abeera part of the team etambula ne president tewali muntu anoonya kalulu n'atambula nga talina bantu bamunoonyezaako kalulu saagala bano batulowoozese nti Kyagulanyi yasoose okunoonya akalulu mu ggwanga lino abantu bulijjo babadde banoonya obululu nze nalabako omugenzi Semwogerere ng'anoonya akalulu ng'olaba fleet z'emmotoka abantu nga bamukola bamugoberera President Museveni bulijjo abadde anoonya akalulu bano ba MPs olaba MP yekka anoonya akalulu nolaba nga alina fleet y'emmotoka alina abantu abamugoberera lwaki abo bo tebakola fujjo Kyagulanyi bokka be bakola effujjo bali bayita mu bbanga walaba MPs nga beewandiisa obalaba kati nga banoonya obululu tobalaba nga balina zikonvoyi ezibagoberera lwaki Kyagulanyi bokka abanuupu balowooza nti be bakola effujjo ate kati kitegeeza nti ne Masaka wano tiyagaasa agenda kunyooka kale kye tukisalidde magezi tubasabye bannaffe abakutte emigemera wala bannaffe abalina tiyagaasi muleke abantu kubanga ate first tiyagaasi yali taliimu era ne basuubiza nti mu elections zino tebagenda kukozesa tiyagaasi kati tebasobola kubanga amaanyi president g'abataddeko amaanyi g'abantu ge balabye kati balina obusungu kati obusungu bwabwe baagala bulaga nti Kyagulanyi abamugoberera ndowooza tebalina value they are hooligans naye abo bantu balonzi bwe balaba ekiri Arua bwe balaba ekiri Embarara bwe balabye ekiri kwegambanga omuntu gwe bali underestimating ng'alina amaanyi buli gy'alaga kakati kibajjirayo okulowooza nti ndowooza tulaga abantu tubakange baleme kgendayo asigaze abantu batono naye bannayuganda ndowooza tebakyayina kintu kyonna kisobola bakanga kubajja kye baagala ne bwe banaakuba tiyagaasi mu baana wano abaana bajja kusigala nga bagoberera ne banaabakwata ne babasiba abaana bajja kusigala nga balemedde ku kye bakola ffe kye tubasaba bano baba bataddewo okulonda nga kwa mirembe nze sirowoozangayo era sirabangayo bantu nga beemulugunya nti abantu ba Kyagulanyi babadde bangi nnyo era ne batukyankalanya bano bennyini ababakubamu tiyagaasi ate be babakyankalanya kati ambush wagiraba gye bakola bwe yali mu Western Uganda njagala ombuulire yali necessary yali called for yali akyankalanyizaani it was a peaceful movement actually nga tewalina gundi eri awo nti emugoberera crowd bali twakisinze luguudo naye abantu ne bava mu nsiko in fact kyali kyennyamiza nnyo
ffe bannayuganda abalabako oba abawulirako ambushes za kkonyi nga ambushinga abantu ne tuwulira ambushes ezibadde Sudan nga abamagye gava mu nsiko ne bugambushinga abantu kyatuwa ekifaananyi ekibi ennyo nti ate amagye ga Uganda ne poliisi basobola okwambushinga bannansi nti amagye agaliwo okukuuma eddembe lya bannansi ate babakolako ambush ne babakwata ne babambula ne babatwala ne babaggalira wakakati Olivia Lutayo okuva ku olwo basibe babaggalira. But was it called for? Bange ebikolwa byonna bimenya amateeka oba ne National Unity Platform ng'ekibiina tekoze kimala kweyambisa baloyazi baakyo okulaba nga mufuna obwenkanya. Oli mu nsi muno oba oli mugenyi obadde mu nsi muno waliwo ekibiina ekisiiba mu kkooti ng'ekya National Unity Platform olumu bwe tulaba nga biri diversionary why should we waste time kubanga ne bwona aloopa olopera muganzi mu nzikiza kubanga National Unity Platform esiiba mu kkooti esiiba mu kkomera mu kkooti mu makomera buli kimu ekikoze naye bano tolowooza nti tebategeera bye bakola byonna babitegeera baagala kulaba nti basuffocatinga rights zaffe basuffocatinga amaanyi g'abantu naye ekiseera kituuka nga tokyasobola gasuffocating anymore osobola okukola byonna byokoze naye amaanyi g'abantu gabaako ne time we gatuuka ne geruptinga nga you cannot suffocate people power anymore. Nsaba tutegeere Rose Nalubowa yaani waawa bamuzaala wa maama ne taata be baani? Rose Nalubowa mukyala mufumbo amaka ge gali Kinsadde ekitovu mu division ya Nyendo Mukungwe. Mama wange namuziika mu Kimaanya Kabonera ku kyalo kye bayita Bisanje. She was a teacher era yasomesa mu ssomero erya Bisanje okumala emyaka nga 20. Nange mwe nasomera primary nga sinnagenda Christ the King. Tegeza kusomesa? Mama wange yansomesa ate ne taata wange yali musomesa naye ate taata wange yali wekyotera yaliko head teacher ate n'abeera ssentebe wa district eyasooka mu Rakai district mu bukulembeze bwa President Museveni ono nga yakajja naye yali musajja wa dipi nnyo era ye teyayagalako Museveni n'omulundi n'ogumu teyamwagalako. Ekitegeeza ewaka kyotera? Ewaka waffe gye nzaalibwa mu kika kyange kyotera naye nakula nnyo ne maama kyenyinza okugamba. Kati muli bameka waka? We are 13. Oba wakumeka? Nze first born. Nze mukulu. Nze mukulu ate nze maama nze taata nze ssenga kati ewaka. Taata ye waali? Taata naye yafa. Nina degree eziwera 8 ku mutwe gwange mu maka ga kitange nga ziri ku mutwe gwange. Gwaziweeredde bwe nkugaa nti nze taata nze maama nze ssenga. Ate n'abalala abati na diploma abasawo gye bali. Nga mwenna mwamaliriza okusoma? Fenna twamala Lasbon yamala ndooza 3 years back. Ya graduating 3 years back. Naye taata wange yafa nga Lasbon ali 4 years. Tubulire kusoma kwo. Kusoma kwange nze ndi mukyala omusomesa omutendeke owa secondary. Nina degree mu busomesa, nina master's degree again mu busomesa. Degree zonna ezo nazifunira Makerere University. Ate nina ne postgraduate diploma mu human resource management. Iyo najijja ku HRM. Najijja ku ku Uganda Management Institute awo ku Jinja Road ndowooza omanyiwo. Ate nemba ne degree endala gye bayita Bachelors of Democracy and manyi ogenda n'obuuza associate degree in Bachelor of Democracy and Development Studies. Eyo yonna gisomera Nkozi University. Eyo nno twagisoma yali it's a political course. Twagisoma bannabyabufuzi abawerako. Twali ne Robert Mao, Honorable Namboze, Omugenzi Jacob Olanya,
Betty Minister oyo Betty Among, ba Musa Chweru, ba Judy Mbabali, ba twali bannabyabufuzi bangi abayingira course eyo nga yakajja ne kati bangi bagenze bagisoma. I think we were the pioneers. So before you joined Makerere University, oyinza okubeerayo obi oba ogiye yalaba nursery, primary, secondary abisomera? Kakati nakugaye nti nze nasoma primary ebisanje. Nemmala ne ngenda Christ the King Kaliisizo. Neva Christ the King Kaliisizo ne ngende Nabbingo. Nerya bawala? Christ the King, yes. Ne ngende Nabbingo, Trinity College Nabbingo. Kyokka ate Nabbingo bwe namala okusomerayo 1 year nenzira ate Christ the King. Nokoma wati? Nenkolerayo ebigezo ebya senior 6. Kitegeeza HSC wagisomera Nabbingo eno nojja buzikola bibuuzo. Kisoboka kitya? Kisoboka. It was an arrangement. Tokolera mu district yange ebigezo. Nali nina kyenjagala. Tubulire ku experience katini nnyo eya single sex school. Biki ebiriyo wadde ennaku zino balina ate ebirala bye babyogerako ebitali birungi? Ebimu bye boogera ndowooza baffe twasoma bukyali tetwabirabako. Byali tebinnajja ebiseera ebyo? Tetuli nnyo ba myaka gino. Nze ebintu ebimu bye boogera mu single sex schools nyinza okuba nga saabirabako, saabiwulira nakate nga nasomera mu single schools throughout. Saabirabako, sijja kulimbira. Kati okkiriza nti gyebiri? Namala nasomesa mu single sex school eya Namiryango College. Nze kugimu ku misango gye nafuna mu Namiryango College mu bayizi ndooza walingawo okukyuka, abaana nga bakyuka nnyo mu ddiini, ngenze mu bulokole, ngenze mu kino, mwalingamu abaana abo bwe batyo, naye ate saafunamu nnyo. Naye mbiwulira nti gyebiri, naye nze mpeeredde n'abaana ne mu masomero ag'abalenzi oba agali mu single sex gundi, naye sifunangayo mwana andipootingira kintu ekyo. Well, sikigaana binza okubaayo, naye nze saakirabako. Boba ebbanga lye mmaze mu masomero mbadde neekuumira nnyo mu church. Bwabaawo nga wabaddewo abakikola maybe nga bakikweka olumu ffe ne tutabimanya, kubanga nze mbadde neekuumira nnyo mu church. Ndi muntu abadde agenda ennyo mu bintu bya church. Kubeera mbadde nakuga nti Kinyana Mpindi wali amakaago era single sex school yeeriwo. St. Henry's. Yeah. So kati nze sisobola kukiwaako tuwulira abantu nga boogera. Naye kati engeri gye siriiyo sisobola kuuga nti waliwo embeera bweti. Single sex schools nungi naye ate si nnungi nnyo. Nadde ngamba mutabani wange yamaze St. Mary's College Kisubi senior 4. Gamuga nti nendooza ogendeko Namugongo ofune exposure. Lwaki? Nti kyenandyagadde nnyo okulaba omwana nti agendako mu mixed school ayiga embeera, abaana abo bakula. You have to ayina okubeera prepared nti bw'anaakula n'afuuka omuntu omukulu ajja kufuna munne bafumbiriganwe. Emirundi egisinga tukisanze nti abaana abalenzi bw'aba tategedde characters z'abaana bawala, bw'amufuna ayinza obutakitegeera nti omuwala yeeyisa bw'ati, omuwala ayina okukwatibwa bw'ati, omuwala anyiiga mangu, omuwala omukwata. Kimu kiba kipya gy'ali kubanga akuze tekiri mu ye takirabangako. So kakati ate n'abalenzi nabo bwe bakula bonna nga n'atuuka oba n'abawala nabo bwe babeera bokka n'atuuka n'afumbirwa ayinza obutamanya balenzi beeyisa batya, balenzi bano babeera rough, omukwata otya, bw'aba yanyiza obusungu bwe bukomawa, bw'aba so kiba kyetaaga abaana bano at one time ne bamixinga
si ku getting involved at an early stage naye okukulanga each other getting used to one another ne bamanya characters kubanga characteristics z'abawala n'ez'abalenzi za njawulo naye kitwala omulenzi kimuwa chance okumanya ate n'okugetting exposed mu bawala n'atatuuka naye tulaba abaana olutuuka mu university babanga omanye enjuki z'osumuludde muki kubanga talabanga ku bawala n'ayagala neyeegomba ono neyeegomba oli ono mwambalidde akagatta akalungi ono mwambalidde akagoye akako so singa ababaddemu wano n'akula nabo n'abatwala nga basisters be kimuwa obudde okumanya nti but the other two no namulaba dda n'ebino ono byakola nabiraba dda so not taking a right choice at the right stage. Ate n'abaana wasalawo batwale mu single sex school olwokuba naawe gye wasomera. Abaana kakati abaana baffe olumu tetubabaako na control. Amasomero gye basomera kati ndooza basalirawo muyina percentage nene ku choices ze bakola nga bajoyininga amasomero. Kale primary nayagala nnyo asomere mu ssomero eririmu eddiini ye yasomera Mugwanya omulenzi oyo abadde ekisubi kakati Mugwanya Kabojja kakati Mugwanya is a sister school to Kisubi kati ba making us sure nti abaana bwabwe naddala abagezi first choice bagiteekawa yeah so naye abalala basomera mu masomero bwe batyo naye nga eyo comment gye nkoze ku ekyo tikyandibadde kirungi omwana n'asomera ku musomero eritali ki erina mixed kind of kati akalandira kana ak'ebyobukulembeze oba ebyobufuzi kavira ddala ku taata oba ne mu baganda bo wano oyinamu ate abalala abaesowodde ate mwatusiinaayo muganda wange ewali omuganda wange omu actually ye yasigala nnyo mu ddipi nnyo omulenzi omukulu ewaka naye taata waffe ndowooza gwe nagoberera ennyo ate nze ebyobukulembeze era nabijjira ddala mu ssomero throughout my school life mbadde mukulembeze akalandira kaviira ddala waka nyinza okikugamba era ne taata wange yagenda okufa nga amaze okulaba nti ndi munnabyabufuzi. Primary wali prefect mu secondary naye era nobeera yonna ne ku university nali mukulembeze ne ngenda mu church ne mbeera mukulembeze nabeeranga nnyo mu bibiina Uganda Scouts Association bulire ku buweereza bwo before nga tonnajja kati wano wetukulabira mu active politics wajjo obaddeko. We mundabira mu active politics nduddemu nno mwattu nze nasooka okubeera omukulembeze mu district y'e Rakai nga ndi ku district council. Taata wange bwe yafa nali Namiryango college nga nsomesa nali musomesa wa government naye taata nasomesanga economics and geography. Taata wange bwafa nga bato bange batandika okudropping out of school nekimpaliriza singaka naye okuba nti tebalina muntu mukulu gwe mama waffe yaliwo nga bumanyi house mother nga yali akola emirimu gye naye nga talina nnyo control grip on them nga talina grip taata nga bwomanyi nti amaka gavuddemu taata kati ate abaana baali batandise okuvubuka awo kati balaba tewali in fact one time ekyandisinga ennyo okundeeta abaana bagamba abantu nga babaogeddeko nti lwaki temusoma nti ndaba tunoonya ssente ate mukulu waffe atugamba tusome ne bwe tunaamala okusomera ssente ze tujja tukubanga tukola ki ne ŋŋamba ffe waffe eyo kyabeeranga kizibu abasomye baali nga si bangi nnyo kati nze namanya value y'okusoma nendowooza bwe naabeera mu famire nga nze nsomye nzekka nga kigenda kubeera kizibu kwe ku resigning Namiryango nendekawo omulimu ogwo ogwa gavumenti nenzija ewaffe naye we najjira kyali kiseera kya byabufuzi kati nalowooza nja kusobola okufuna omulimu ku district naye emirimu gya gavumenti nga miki si myangu nenyingirira mu politics nensooka nembeera district councillor nembeera member wa district executive ekyotera yes
nembera member district executive kati awo ate active politics mu kalulu ka 2016. That was far before 2016 yali 21 kakati nembera member district executive for 5 years. Then mu 2006 nga ekisanja kiweddeko ne wabawo vacancy mu district. Jukira already nali nayingira mu government nga neetaaga just kuddamu kuyingizibwa ku senior level. Balanga omulimu nga guli ku senior level. Ndoza nakyogedde binti nali na resigning. At that time tewaaliwo ku resigning officially. Tebaateekangawo nti bw'oba oli mu politics resigning. Gubanga wekka ne bastopinganga musaala. Ate singa nali sigenze ku district executive n'omusaala bandibadde tebagustopinga. Naye okubeera member district executive oba olina omusaala gw'ofuna from the consolidated fund naye nga nasigala mu service. So bwe balanga omulimo I just entered ku senior level nembeera senior education officer. Kati awo nembeera mu 2015 for almost 9 years nga ndi mu district nga senior education officer.